Ampuliriza kulamusiza kunyo enajjo sinzira okuliriza manduso 89 akatonyiza 2 CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka abo mulembo omutebi nze Kalule Lameka kulamusako program kirizo bagana kuoli tuli ku kizimbe Masengere wane Mengo wetusinzira okukuwereza omanye ensonga nga bwe zitambula bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo ne mu nsi z'obuvanjuba bwa Africa amataba gafuusa amataba gagweze eggwanga erya Kenya wetwogerera abantu basukka mu 108 balusudde mwaka mu Kenya wano embeera nzibu baragidde abantu abaliranye eddamu ezisukka mu 107 basenguke mu bwangu bw'ekitalo kubanga abentebereza embeera y'obudde bagamba nti waliwo ate enkuba eyinza okujja wakati wa leero n'okutuuka mu nnaku z'omwezi 10 ate eyinza okukoseza ddala nnyo ebitundu eby'obuvanjuba naddala ensi ezo ezisoose okwoleka obubonero bw'amataba. Omukulembeze eggwanga erya Kenya William Ruto asuubirwa nti essaawa yonna agenda kwogerako eri eggwanga erya Kenya ku nsonga z'amataba gano. Akulira olw'obula gavumenti mu Parliament Mzee Raila Amolo Odinga amuwabudde n'amugamba nti Ruto yogera eri eggwanga langirira akaseera akakatyabaga olw'amataba gasazeeko ebitundu eby'enjawulo oba oliawo we tujja okufuna okubeerwa n'okuva mu nsi ziri zinnaggwedda kale n'embeera bwetyo bweri mu Kenya abantu bali bwe batyo mataba gafuusa amataba bintu bibatabuseeko ne mu Tanzania nno abantu abasukka 115 balusudde mwakaba bano benkugamba ab'e Kenya 188 n'omusobyo bafudde wakati w'obudde buno n'omwezi ogwokusatu okuva mu gwokusatu kutuuka kati abo bafiiridde n'abalala bali mu malwaliro amaka gasaanyiziddwawo emmere ebisolo bifudde n'ebirala bingi kale n'amataba gabakubye nnyo mu ggwanga erya Kenya ne bwe tudde ate ku nsonga etaba wonna leero lubadde lunaku lwa bannamawulire okulwanira eddembe lyabwe n'okujjukira okusoomozebwa kwe tuyitamu nga tukola emirimu ebigambo bingi byogeddwa ku mikutu egy'enjawulo mu bantu ab'enjawulo abakulembeze bannaddiini abawo ne bategeeza nti bannamawulire mulimu ate abeerimbikamu abeefula bannamawulire nga tebali kati buli muntu akwata essimu ye alowooza munnamawulire kyalabye kyakasuka tasengezze n'ebiringa ebyo nalowooza nti munnamawulire kale nno omulimu ne gubeera bwe gutyo n'okutulugunyizibwa kukyali kungi mu bitongole naddala ebikuumaddembe bye bikyakutta akati okutulugunya bannamawulire ne Brigadier General Felix Kulaije yogerera amagi g'eggwanga agambye nti bafuba okutereeza embeera wadde nga tebinnaba kuggwaawo gwakanga musana kakiro tabulamu abatulugunya bakyaliyo n'ebirala bingi obusente obutono obuweebwa bwannamawulire ng'emisaala nabo boogeddwako abakulembeze abamu nga bagamba kijje n'abangi mu mulimu guno buli kiseera nebeera ng'ate mulimu bannamawulire bato abakulu kasitaala banga obuvunaanyizibwa bweyongedde ng'anoonya ebirala mwajja ensimbi n'ebiringa ebyo bingi byogeddwako mu nteekateeka olunaku olwaleero ey'eddembe lya bannamawulire. Ngenda kwogera ku byantambula mu ssaawa eno esooka essaawa ey'okubiri tugenda kubeera mu by'obulimi pure n'olwekyo gwe omulimi oba asuubira okulima oba ateekateeka okulima tugenda kwogera ku nnima tulina omukugu ow'enjawulo gwe tugenda okubeera naye ku ssaawa ey'okubiri togwanidde kumusubwa buli amanyi nti oli mu nteekateeka ya bya bulimi. Nina Moses Mawejje ebirungi ayogerera ekibiina kya Wutufu tulamuseeko mu ssaawa esooka tugenda kwogera byantambula. Sebo neyanziza nate ku lwa Wutufu oba ku lw'abavuzi ba taxi ne bakondakita mu ggwanga lyonna twagala okwebaza okutuyitanga ne tubuulira eggwanga engeri gye tutambuzaamu omulimo ate ne tuwulira ne bettatambuza bulungi bye batubuulira. Siwebaza ggwekka naye nebaza ne management ya CBS okukkiriza otukyazanga. Njagala okulamusa buli yenna awuliriza n'okusingira ddala abavuzi ba taxi ne bakondakita n'abasaabaze be tutabaza. Mu ngeri ey'enjawulo njagala ntuuse okusaasira kwange eri omu ku vice chairman baffe Mustafa Mayambala muganda we yafudde era aziikiddwa olwaleero Empigi. Ate era njagala okusaasira n'okugumya mukulu wange mwannyinaze Hajati Mida Sentamu Nanyanzi n'omulala muto wange Hajati Mere Waswa Ekisoso Masaka olw'okujjanjaba omwana waffe Bale Moses. Mugume Katonda yaleeta obulwadde ajja tusaasira Bale ajja kusuuka amaaso. Bitambula biti ebyo mulimu gwemmwe? Alhamdulillah. Gwakanga musana kakiro tabulamu naye nga tutambula
okusooka okusinziira okuva lwe twafuna okwegatta ebintu bigenda birongooka yadde bikyali biwanvu naye tulina we tusenvudde ne we tutuuse mutambula mukulike mu lunaku lw'abakozi njijukira ku lunaku lw'abakozi abamu ku batakisi nga mumulugunya mbudde mweterubakwatako mwete muli bakozi ani yagamba tetutukwatako baali bagundi bamwe ku stage ez'enjawulo mbolwa lunaku lwabali abali mu ofiisi fe tetutukwatako tuvuga mmere ya leero gyenkolawo gyendya kisoboka okuba nti abamu bakyogera ate abamu bakyogera mu kusaaga abalala ffenna tuyinza okuba tetumanyi makulu ga lunaku olwo naye ng'ekituufu olunaku olwo lutukwatako nnyo ate naddala ffe lutukwatirako ddala kubanga bwe luba lw'abakozi ffe tusinga ndowooza oba ffe bamu kubakola essaawa 24 nga tuweereza eggwanga n'olwekyo bwe tugamba nti tetulukwatako kiba kikyamu however tulina bye tusaba gavumenti oba bye twasaba gavumenti etunulemu nga tukola omulimu guno tukolera mu bugubi naddala obw'amafuta mafuta geeyongera buli ssaawa ate tegali regulated nti gali ku sente zezimu petrol stations zisanga ziriraanye naye nga buli emu etunda byayo tulina insurance policies zetugula tufuna obuzibu third party comprehensive tezituyamba n'amafuta agamu bagatabula kwega bingi gavumenti yetuli weewaawo waliwo ebikoleddwako naye era walikyaliwo ebyetaagisa n'enguudo zikoleddwako twebaza gavumenti kwezi ezikoleddwa naye nezietaaga okukolebwa nnyingi kubanga emmotoka zaffe zoonooneka nnyo naddala wansi wano nga ziyita mu binnya naye binnya gavumenti mugibigamba ate nawuli mu gavumenti era minisita mubeera naye General Edward Katumba Wamala muteesa naye buli kiseera KCCA mukola naye mwenga utofu ba minisita Kyofa Togabye Kabuye Hajati Minsa Kabanda mubeera nabo be bantu bemusiba nabo temubagamba benya biri mu kibogo bamutebibakosanga ba utofu ffe bamukube kino tekiri ku utofu nga utofu anti mwabakulembeze mubeera n'abasalawo kyovola ngamba obamba desinatuuka kwebaza nti abakulembeze abamu abali mu gavumenti eno tubeebaza nga General Katumba Wamala mukyala Honorable Misa Kabanda Hajati abakulu ba KCCA ebinya tubiraba era ebimu bagezaako okubiziba naye ngambye n'enguudo ezimu bazikoze naye ngambye nti ebitannaba ate nga bye bisinga obungi tusaba bakoze kuwa bakozeeko enguudo ezimu ez'omulubaga ezitereezeddwamu n'ogendako ne mu central olwedde omaze okuddamu nti ng'oggyeko zino ekitegeeza waliwo kye bakoze naye kye bakoze kye ngamba tekimala bongeremu amaanyi n'ebirala babikoleko mubibagamba oba mubeera ku kacaayi tubibagamba ate era sandibadde sibyogera wano radio ewulirizibwa eggwanga n'ebweru ate radio ya Ssaabasajja saagala giweebuula saagala kwogerako bintu bitajja tubagamba era nakati bawulira naye tugambye balina kye bakoze naye kye bakoze tekimala bongeremu kubanga bw'otunuulira enguudo ezimu n'otunuulira oluguudo lw'e Nateete okuva e Busega n'ogenda Nateete n'otuuka mu Bitaala awantu awafudde bw'otuuka no maaso ga Centenary ne kati tubaddewo ko naye mbadde infact mbadde nina wenziruka nenkozesa booda naye nga jjaamu akwata ne booda naye omala eddakiika 5 nga muli mu kifo n'emmotoka nga zikwataganye zonna zirwanira binnya kwewala binnya nojja wano mu Bitaala ng'odda wano nga ku kizimbe kya Nateete business nani wonna nga mu kibuga Kampala wakati bitukosa Nzebali nga mwete mubiraba bawutofu ngeri gye mutuula n'abakulu ffe tusinga okukozesebwa kubanga ffe tubeera ku luguudo essaawa 24 ffe tusinga okukosebwa emabegako nali Nateete awo waliwo emmotoka yali etisse ekimotoka ekirima enguudo zino ezitambuza bigreda eyituuka awo n'egwa mu kinnya pa sekabuzoba wansi n'ekutuka ng'ekubye ekinnya jaamu n'ajja n'ekwamira awo okumanya bitukosa nnyo kyova olaba nti tutuula twebaza abakulu abamu mu gavumenti eno betuula nayo tubabuulira ensonga nti kyova emmotoka zaffe tulina complaints nyingi ezikwata ku basirikale ba traffic nga batukwatira ebintu ebimu ng'ate teziba kwagala kwaffe oba bulagajjavu naye ebintu ebimu biva ku nguudo n'olwekyo ekyokugamba nti tebitukosa kiba kikyamu bitukosa nnyo naye ekyokuba bitukosa nnyo tekitugaana ate kwebaza kwaka katono akakoleddwa ne tusigala nga tubanja ebikyasigadde nayo babitukolere kale katubeebaze abakulu mwebale General Edward Katumba Wamala weebale enguudo ezikoleddwa ne government n'abakulembeze abalala
by the way zimbazikoza ate ne zinyuma nga bw'otunuulira oluva wano ekibumbiro ogenda okuyunga ku katale Busega kaguddako bakakoze bulungi naye n'endala zikolwa ekibuga kivundu naffe kwe kusaba kwaffe eri gavumenti ne bekikwatako ebigobero mwalekerawo kubisoolooza nti ssente zammwe bamawejje mwe muzirya bamayambala bawuto adani mwabawutofu naye ekigambo kulya ssente kituufu kansooke n'ekigambo ekiwulikko bubi nti ssente era zibeerawo kuliibwa mwe muzirya naye ez'emmoroka tezisolozebwako ssente zijja waffe zijja mu wutofu oba eri omukulembeze wa wutofu ssente ezo bwe ziba nga zisolozebwa ku stage nga stage eriwo mu mateeka bannannyini stage eyo be bannannyini ssente ezo kyovolaba ebiseera bino oba emyaka gino omuntu atakyali muvuzi oba kondakita wa taxi gwe tuyita operational taxi driver oba kondakita takyayinza kubeera mu mulimu gwa taxi kubanga ebintu ebikolebwa muli biyamba ye ate atayina stage tayina ngeri gyayingira mu taxi kati ssente ezo zolaba zikuŋŋaanyizibwa naye ŋŋambe zikuŋŋaanyizibwa ku mastage agali legalized agali mu mateeka ssente ziba z'abannannyinizo nze nva ku stage y'e Masaka Sekindi ava ku ntebe mayambala ava ku Mmengo talina ngeri gyayinza kujja kufuna desiringi 10 ku stage yange likewise nange sobola kufuna sente ku stage ya mayambala ey'Emmengo kati sente ezo zikuŋŋaanyizibwa bannannyinizo era be bazikozesa kye tuyita welfare fund naye zikuŋŋaanyizibwa ku stages amatuufu era agali mu bifo ebituufu kituufu waliwo stages zebayita stage naye nga teyandibadde stage obuvunaanyizibwa bwe tulina bwakubuulirira naye obugoba ate si bwaffe tetulina enforcement egobawo tulina kukolagana ne poliisi ne KCCA ekyo ekibuuzo kigenda mu bantu basatu nze owa taxi KCCA ne poliisi kati ninako ggwe kubanga bo abali ku nguudo balumiriza mwe mulina ba agent be mwabasindikamu abakwanaganya ebigobero ebyo ku makubo abasoloozamu 2,300 ne bazireeta gye muli lindako maleyo ne bazireeta gye muli y'ensonga lwaki ebigobero ebyo tewali abikwatako ab'ebyokwerinda balaba birabe KCC yalaba birabe nammwe abawutofu mubiraba bulabi kubanga lusuku lwammwe kakati ekyo byoyogedde binyambye okukakasa nti ffe tetubiina okukakwate ebyo ebitali mu mateeka kubanga nkugambye abakwatibwako ebintu ebyo bali basatu ffe wutofu specifically bitukwatako poliisi bigikwatako ne KCC naye ffe tulina enforcement ffe obwaffe kubuulirira naye okuenforcinga kiri wakati wa KCCA oba together KCCA ne poliisi olwekyo simwe mubiryamu ne poliisi oba KCCA saagala gamba nti babiryamu kuba siina bukakafu naye abaliwo abali mu bigobero ebyo ebigambibwa nga bikyamu baliwo era babeera balabiriza bwe balengera omuntu munnamateeka nsuubiranga bavaawo emmotoka ezipaakinga ne ziggala amaduuka waliwo ezipaakinga mu bifo ebyatuweebwa kyetuyita waliwo nga oba Baton Street waliwo streets bbiri ezatuweebwa KCCA tuziyita holding spaces emmoroka olwokubanga paaka zino zakati nga paaka enkadde kati yafuuka empya somehow bagiteekawo nga ya mmotoka 305 naye mwomu olunaku oba ekiseera mwandibaddemu emmoroka 1,000 kati tezisobola kugendamu kati ne batuwa holding area eyo nga mmotoka bwe zipaakinga bwe zifuluma ziri nga tujjayo emu ng'eyingira efuluma nga bwayingira endala oyinza okwesanga kyesigaana nga waliwo abamu abataking advantage oli n'ateekamu abantu 3-4 n'atambula n'agenda ebyo ffe ebigobero byetukwatako okkiriziganya nange nti ebigobero weebiri mujjeko ezo gazetted places weebiri waliwo ebigobero yes mwali mugambyeko poliisi nti naye byonna si bikyamu mulimu ebiriwo mu mateeka tetugaanyi bino ebibiri biriwo mu mateeka ne mwali mugambyeko poliisi oba KCC nti bannange mutuwe aba enforcement ffe wutofu tujjewo ebigobero bino KCC negaana tekyetaagisa na kubagamba kubanga eroolo yaabwe naye ng'ate nziramu ekibuuzo kyo nti tubagamba era singa nadde ntegedde ku bimu ebigenda okumbuzibwa nandikuleetedde kubanga documents ezimu zi public nandikuleetedde ku bbaluwa ze tuwandiika nga tubasaba KCC neyeerema sijja gamba neyeerema kuba simanyi ngeri gyeddukanya mu mirimu gyayo naye nga tubagamba oba tebazifuna ebbaluwa
no bazifuna kuba tulina tufuna acknowledgements ne police ezifuna mudiga ne police ya tugikopingako olusi batuwandikira police naye ate olumu nabo bakola sijja gamba nti bali reluctant throughout bayinayo bakola emmoroka ezo ne bakola ki naye omuntu ye muntu ate akomawo kyensonga lwaki bateekawo n'obukulembeze by the way kubanga singa tewali kumenya mateeka oba kukola bintu bikyamu singa obukulembeze tebuliiwo n'olwekyo bakola nabo kye basobola nsuubira ebimu sebasukka buzito naye ndowooza twebbirira abamu muffe twebbirira saagala kubeera wano buli kiseera ku defendinga n'ekikyamu ekirabika no waliwo ebikyamu ebikolebwa abatakisi era tubasaba babikomye naffe tubagambako era enkiiko tuzituuza buli kiseera ekirungi nti tuwulirizibwa wetuwulirizibwa ennaku nezigenda ogenda okulaba nga kize ngaayo tuddayo kuba naffe tulina enforcement bolaba abamala black abo naye balina bakoma nti omuntu bagamba mugambe tetukwata kuba situlina buyinza bukwata era bwe tukwata tukuteekebwa kale n'abasoloza ebigobero tubagamba bakulu mulekeraawo ze muliddeko zimala amakubo g'ekibuga gaterezebwe naye okukoloza ebigobero ekyo nkyakirwanirira nti waliwo abasolooza nga bali basolooza batuufu era basolooza emmoroka entuufu eziri mu kifo ekituufu si bonna boolaba bemuyita ebigobero nti biriwo illegally tebiriwo waliwo ebiriwo anti okkiriza nti waliwo ebibiri ebiri mu mateeka si byokka waliwo n'awalala kati njogedde wano oyinza okusanga wano nga ku minibata waggulu awo awamukulu kalifani musajja alumba waliwo awali gazetted ekibuzo kibadde nti okkiriza nti waliwo ebitali mu mateeka bingi kungulu nzikiriza katuwumule mutukomewo FM uli ku Manduso ampuliriza Manduso ku dakiika ziri 29 zimaze okuta ku ssaawa eyakawungezi k'olunaku olwaleero puroguramu kkirizo bagana mwoli nze Kalule Lameka njagala okukujjukiza nti ayagala okwoyamuuko naffe essimu yaffe ey'okumpewo ojja kugikuba mu maaso awo eya noti 4 emunnya 34 noti 3 noti 4 emunnya 34 noti 3 yemu ku simu zaffe ez'okumpewo ne ziyitamu obutereevu naye waliwo ennamba ya WhatsApp gw'oyinza okugenda naffe ng'oyita ku WhatsApp n'oteekako obubaka bwo kati ensonga zetuliko ez'ebyentambula ennamba yaffe ya WhatsApp mu puroguramu zonna bwe kasita owulira nti olina kyagala okuteesa ng'oteekako message ku WhatsApp eno ey'Emanduso eri noti 7 9 12 92 obubaka bwo bujja butereevu wano ku lutimbe era mbambulaba butereevu WhatsApp eri noti 7 9 12 92 ensonga zijja kuba zitambula bulungi mwami Mawejje sebo bwe tubadde tuwumulamu oyogedde nti mulina enforcement nga mmwe abaawutofu sebo mbadde wenkugaide nti mbaddeko ku booda budde obw'amalya g'ebyemisana nga nawe nziruka naye nga sobola kugudduka na mmotoka ntuuse Busega ng'ovudde mu ttaawo ku lw'emityana ng'olinnyalinnya nga wakava mu ttaawo bw'oti ku nkulu ngaawe afuta ttaawo nga waliwo abantu bammwe abali mu byambalo ebyo ebiddugavu bayimiridde mu kkubo wakati bayimiriza emmotoka eziva emityana bwe bafuwa firimbi bakutta amasimu balina bye bakebera abadriva bwe beecwacwana muleese ejjaamu muveeyo sebo nga abantu bammwe balemedde mu makubo balinga abatatya mmotoka kubatumira biki ebyo bibaliko waliwo ensonga bbiri awo ekisooka waliwo ennaku zino obutakkaanya bwabakolerawo abavuzi baffe abatakisi ate nga batwakkirizibwa okubeerawo naye waliwo mu bukulembeze bwaffe obwawo ebyatabukatabukamu ne tuteekawo interim committee kati interim committee eyo ate waliwo badriver nga bw'omanya abantu abangi abaataagala ekolewo naye nga obukozi erina okubeerawo kubanga tulina okutunuulira embeera tugizze mu nteeko ekyokubiri okyogedde ekituufu tukola nekesi eyatuwa obuyinza okukola nayo naye ffe situkwata mmotoka wabula twa-identifyinga naye okusinga ku masiteegi gaffe twa-identifyinga emmotoka etannaba kuwa user fee ne tuyigamba tokole budde bwayiseewo genda osasule kakati kino ekyokubeera mu luguudo kibabaddeko kyesirabye kyemmanyi nti toyinza kulimba kiyinza okuba kibaddewo naye okukebera kuno era baba bakebera mmotoka ezitannaba kusasula user fee naye nga ffe okukebera kwaffe kulina ekukoma n'olwekyo ekibaddewo bwe kiba nga bw'okyogera ekyo kibadde kikyamu
era tukivumirira era nabali ne bantu bammwe abambadde black olaba wana wali kapaka kebasengula esebo mu maaso ga kawunga kunkulu amajoga laba aga UPDF tugamba nti kati gayina empisa mpitirivu neto ulebe bakwata nti ono yasobeza naffe bwe tulinga abantu abangi tulina okubeeramu abasobya naye era kyennasoose okwebaza nti okutuyita wano oba ku media house yonna ne tubaako bye twogera kituyamba nti bwe tufuna information gye tubadde tutamanyi tugikolako n'olwekyo ekyo bwe kiba kibaddewo tukivumirira obuvunaanyizibwa bw'omussi bwaffe tubukola n'abakesisi okuggyako oyinza okulaba nga kyenjogerako nga abaddewo ekintu ekirala kibadde bagezaako okutereeza okusinziira ku kifo ekyo kyemmanye bukyamu oba akavuyo akabaddewo ennaku zino n'akakyaliwo akatonotono nga waliwo abatakkiriziganya naffe kye twateekawo obukulembeze obw'ekiseera okugonjoola enkaayana eziriwo naye era abantu katugende nti kale bye babadde bakola bibadde mu mateeka naye era abatakisi bangi beemulugunya ku bantu abo abantu bamwe abambala agaddugavu obuyinza balina bungi baboggo bakola ki tebalina buyinza ne balina buvunaanyizibwa ekyokubiri teri muntu enforcinga tteeka ku 100 osanko 10 abagamba nti batuufu enforcement team ntuufu buli oba enforcinga tteeka okuliteeka mu nkola abasinga bakirabanga ki ng'okunyigiriza naye ate tekijja kutujja ku mulamwa ogw'okutereeza kubanga tuvudde wala nga tunoonya empisa n'abasaabaze be batweyagaliremu ne bannannyini mmotoka ezitali zaffe nabo batuwe emmotoka zaabwe ate n'ezaffe ze twevugira nabo twagalamu era ki twagalamu ssente nolwekyo waliwo bitajja kuvaako nga bivumirirwa naye nga tubikola mu mateeka ate nga bituyamba okutereeza omulimu n'abetutambuza basobole okuba nga beeyagala ate ne betutambuliramu kuba oluguudo si lwaffe ffekka kuliko ab'ebigere n'ab'emmotoka endala banani abasasula ba enforcement kyennasoose okugamba nti ennaku zino ebiseera bino kubanga embokologana teri muntu yenna kati ali mu taxi industry atali muvuzi wa taxi oba conductor ate ng'okuba omuvuzi wa taxi oba conductor tokuba ne stage wover ye kuwa allowance ke kaliko egambe nti welfare goba kuŋŋaanya gwe gwoyise 2,300 stage bwe ba gazetted ng'eriwo mu mateeka abakolerako beeteesa ne bakuŋŋaanya ssente kati olw'eggulo oba oluvannyuma lwa wiiki oba mwezi ssente ze bagabana okusinziira ku muntu kyabataddemu n'omulimu gw'abakoze n'olwekyo twesasula ffekko okusinziira ku mastage gye tuva n'abasolooza ku miryango gya paaka era mwe mubasasula abasolooza ku miryango gya paaka tukola mpalo stage olwaliro yabasaka bwe banga yebaddeko enkya kawempe yebeerako kati gwe awaawo ssente ekintu kyogeza bangi naye abataxi tebakiinaako buzibu kubanga ayagala yawaayo ogwo omulimu by the way no reducing congestion mu kibuga kufaayo kwaffe kulaba ntuva ku mastage ne tugenda ku miryango ne tugenda ne mu nguudo okulaba ntutereeza jam aleme kukwata motoka ndala kati gwasiimye driver asiimye ba conductor awaayo 1,000 2 atasiimye tewali kyawaayo n'olwekyo ssente zewulira nti ziri ku miryango sizisoloozebwa forcefully sizampaka ekyokubiri waliwo ssente ezisoloozebwa paaka zino zikoleramu sizaffe siza KCCA ina paaka 3 empya enkadde ne usaafi paaka endala zonna za bwannannyini tusasula oyinza okusanga waliwo paaka eziteekewo eziri nga ssente za kuyingira mu paaka oba okufuluma zisoloozebwa ku mulyango nga enateete mu Kisenyi nsubira ne namayuba n'awalala kuba tulina paaka nnyingi naye nga kanso oba gavumenti erina 3 zokka endala oyinza okulaba nga basolooza ssente za nannyini ez'okuyingira mu paaka oba okufuluma gwe nolowooza nti za yutufu yezisolooza wano waliwo mpeereza message aŋŋamba nti mwami Mawejje ayongera okukikkaatiriza bo bennyini abaawutofu bakwata ne takisi mbu zirina ebipapula mubikwatira mu tteeka ki ekyo kya bulimba nnyo era akyogedde sisuubira nti wa taxi twasisinkanye kamisona wa works ne transport mukulu Katusabe ekimu ku kyabadde ekituluma kye tubadde tukaabirako twasisinkana mukulu ni Wabiine Lawrence nga ye director wa directorate ya traffic mu Uganda Police Force twakamusinkana emirundi ena tuuzayo mulundi gumu era agenda yatusuubiza okuŋŋaanya ba traffic officers bonna mu Kampala Metropolitan tubasinkane twogere ku kintu ekyo tulabe engeri gye tukikendeeza ffe tuwaaba
era ffe tucomplaining olw'ebipapula ebyo ze tuyita express penalty scheme tickets ezisuwingibwa ku ba taxi drivers by the way n'abalala naye ekyaffe kisusse nti omuntu akusolooza akuwa tiketi wano nga eryanda katugambe nti balube blowings eya break n'otuuka emengo wali n'osanga wa traffic omulala n'alaba ng'era nfu era n'akuwa ekipapula ekirala n'ofuna ebipapula 4 ku musango gumu mu area y'emu ekyo ng'okitadde ku mabbali ebipapula ebisoloozebwa ebimu byasasulwa dda ate bikomawo okusabwa naye twasinkanye omukulu Nwabiine n'awuliza ensonga zaffe era yayimirizaamu ekyokusatu waliwo emmotoka nga yali tennayingira mu Uganda ekyali Japan oba gye baagigula eya taxi ne bakuba ekipapula ne bakubanja kya 220 naye ng'emmoloka kya 218 ng'emmoloka yayingira mu Uganda nga 220 byije ebiri kati complaints ezo ze twa raising ewa director wa traffic naziwuliriza era yayimiriza mu katono tumale okugonjola ekintu ekyo kati oli bwagamba ntweta bamukwata ebipapula abamukyamu taba wa taxi era ayogera ekituufu njagala nnyo okunenya okuli constructive ate okwamazima naye sikuwaayira siyinza kudda wano kulimba nsi nga ndi ku leediyo ya Ssaabasajja. Okay. Emabegako mwali n'aba ministry y'ebyentambula mu nsisinkano kyenamanyako kwali kwemulugunya ku nsonga za driving permit myaka tegikwatagana ezimu zisazibwamu n'ebiringa ebyo kiki ekyavaayo? Sebo neyanziza mpozo ekyatusinkanya nja kusooka njala nebaze Jeno Katumba Wamala ne tiimu ye yonna ne mukulu Katusabe gwe yatusindikira nti yatuwuliriza ate sigwe gusoose era tumusaba yongero tuwuliriza n'abantu be. Driving permit babadde bazisazaamu lwa bintu bingi. Ekisooka national identity cards nga tezikwatagana mannya. Nyinza okuba nga nze Moses Mawejje birungi ye order mu empandiika amannya. Ku kadi ndagaliko. Ate ku permit nga kuliko Moses birungi Mawejje. Kadi bogenda okulinyowenga bagamba si yeggwe. Naye era ensobye yakolebwa si yange. Bomo kifo ky'okwetereza ngolo bagamba gendo demo ofune permit endala no permit siyo ekyo kimu ekyokubiri permit ngeweddeko nyinza okuba natambulamu n'engende ebweru n'enfulumanga permit ekyabulako omwaka gumu eggweko ne mala emyaka 3 ngendo okudda ngeri myaka 4 jemaze bagamba nga bagisazaamu kye bayise cancellation of the driving license oddemo otandike buto omusajja n'emyaka 30 tuyina myaka 30 paka ku nkaago ba ku 7 ayina family ayina abaana ayina ki osaza permit yaddeyo buto agenda oboleso obuzibu mu ggwanga twafuna Yesubi ekyomukisa omulungi kyatereera ne bagamba abantu bonnera njala kyogera bano okwebaza government ne ministry ya transport naddala mukulu Katusabe gutwayi naye ti ba taxi drivers muleete ebintu byammwe kye tubagamba endaga muntu ezitakwatagana na driving permit amannya oba emyaka kubanga edde emyaka abantu tetwamanyangana gye twazaalibwa mujje gye tuli tubatwale oba tubalagirire abo abakimanyanga musobola okugenda mugende eyo ekyo ekintu kyalongoosebwa kyaggwa. Okay. Wano nno nina ebibuuzo bingi ku WhatsApp naye ndowooza bansooke nkuweka ebimu wadde nga nange wano nkyali n'ebyange naye wano kuliko agambye nti kantandikire kwaliwo wano ebibuuzo bingi wutofu eyambye nnyo ffe aba taxi era bagende mu maaso Kamyawire gaba stage Kamya bwatyo bwagambye tumuyanziza timubayambye nnyo mugende mu maaso Kaliisa okay onagaye kwali erwamaggwa kale kochi we bali kubeerako onagaye nti ne wano ku bitaale Kasubi ku makya babadde bakwata taxi bukkubo wakati poliisi ebadde etunula butunuzi tibasajja bammwe abawutofu wakiwulidde ekyo ku bitaale Kasubi mubadde mukwata taxi nga poliisi etunula butunuzi onagambye he knows what is happening but he is making public cover up babagambye nti omanye ebigenda mu maaso naye obikkirira owoomereza akyogere kyempomereza very specific kamaleyo bino Saalongo Kidongo ku Soya okagambye nti webali kuweereza kwendi Kalule webali kuweereza nze Steven mbuuza omwami oyo bw'aba sikada NRM dereva yafuga okay
kale kambuke waawo Mugerwa Christopher ewakisagenti gye bali kusebo abo abasajja sente bazikozesa ki ng'ekibuga kijjudde ebinnya kiringa kiralo kyante noze ekyo kigenda waba KCCA aganti naffe batuyiwa abo abawutofu ebwayiise mbwe erina ebipapula 3 nti mwabayiwa abawutofu ebwayiise bwe motoka erina ebipapula 3 onage mwami Mawejje ekituufu kiri nti sente gavumenti ezibawa naye mu nga tekitegeerekese sente ki tekitegeerekese government gives you money but it doesn't bigambo tebikwatagana byabuuzizza onaga nti okuyingira paaka basolooza taxi abawutofu nze yasinya Entebbe stage abo ekatwe bazibe ekkubo basolooza taxi mu kkubo ne baleeta jaamu mwazibe ekkubo ekatwe aga n'ekirala abasirikale basusse okusolooza taxi ono aba yakakuta n'osanga omulala tataddeko linnya agenti bakakwata wali ku Bativale n'agamba abange banaalyawo n'ebirala bingi onagenze Nicholas nina taxi mu paaka ya Bulu na Mirembe Road teyotegedde no kyabadde ategeeza kansembye yono agamba nti nze Senda Ahmed kugala gyenkoko njeru aba basajja bakondo babyeki simanyi kale abantu bibiroozi bayina ebyo ebiroozi byaye birungi ate bituyamba kati nga agambe nti babadde bayiwe emmotoka Kasubi naye sijja kuwakana abapolisi batunula ate sijja kukkiriza naye poliisi eyambala uniform ki kuba naye ina black ayina okwawula eyinza okuba aba anti-terrorism saagala ba anti-riot kuba n'abamagye bwe bali mu paaka abatambulamu kati naye onoogamba nti bwe nagambe ku magye onoogamba nti njogedde bubi ow'amagye ayinza okujja nga bayina kye banoonya oba kye bayitamu okulaba n'asanga awantu awali akavuyo ayingirawo bana bali mu taxi ziriko obutofu tugambe nti bamagye abali mu t-shirt ziriko obutofu atagambye t-shirt agambye black si t-shirt si wakana ate saagala kukkiriza naye kino kituyamba okuyiga bwabanga wali abakyabikola bakyusemu ekyokubiri nyinza obutawakana nnyo nti waliwo aba KCCA betubeera nabo okubayambako naye nga si buvunaanyizibwa baffe okuyimiriza mmotoka oba okugiyiwa ffe tubeerawo okuyamba ate bayiza bwe tuyamba na nnyo nti waliwo emmotoka gye bayinzi KCCA yandibadde etwala naye nga neetuwa ensonga lwaki oba tennawa ssente ate si bipapula bino byebyogerwako ebya traffic zino user fee ez'omu paaka mwe tukolera oba ebifo mwe tukolera njagala baawule abawuliriza oba n'abataxi nti bwe tuba ffe tuenforcinga user fee ya KCCA nga tuyamba KCCA abantu obutayingira mu mmotoka gye bagenda kuyiwa oba gye bagenda kugaana nga tolereribwa abasaabaze kale ampuliriza katummulemu Mawejje Moses Birungi Mawejje nkyali naye masimu nga gakannyo kale katumala okuva wano 89.2 FM Kumanduso ampulirize Manduso kuwulikiriza obagane program nze Kalule Lameka tuli ku kizimbe Masengere omwaliriro ogusimba waggulu Kyabasa Manduso wetusinziira eddakiika tubuza 12 tuyingire mu ssaawa 3 ez'ekiro kya leero nekutegeeza nti mu ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera ku bulimi pure kwayagala okukola ensimbi mu by'obulimi tosesetula n'obuyo wetugenda okubeeraawo oyisa otya mu sizoni eno mwami Mawejje nga tugenda mu masimu kubanga nago gago gakanjagalanga kwati ng'obudde bukyali wabaddewo okwekala kasukadde kwina kubawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwe tukubya amabega biwayi byammwe mu takisi eyo nga waliwo abagamba nti muganya okuta entebe gye mwali na appointment nga babasima busimi ne babayita temwagala kuvaayo bo balonda obukulembeze bwe beetaaga era bwe bakkiririzaamu lwaki temukkakkana ne muta entebe z'abantu beerondera abakulembeze utofu mu mwagendera ku appointment si be babalonda kyenjagala okukkaatiriza era nkizzeemu emirundi mingi tebaatulonda naye baatulondoba babalondoba kekadde bagala beerondobere naye abaatulondoba weebali bali mu gavumenti abaatulondoba balina obuvunaanyizibwa bwe baatukwasa
obuvune batukwasa bwe balabanga buweddeyo baddembo tujjawo balabanga tubukoze bubi baddembo tuyimiriza bwe balabanga era kisaanidde batujjewo naye ffe kye twenyumirizaamu nti batulondera oba bebatulondobera tugezezzaako okubikola tugassa abantu tutadde empisa mu taxi drivers ne ba conductor discipline era kyovula bane accidents ku nguudo zikendedde olw'enkola gye tuteekawo n'amateeka ge tweterawo fekka ate abalala ge bavumirira n'olwekyo ekyokugamba nti tulemedde mu ntebe twalondobebwa bulondobebwa tetuyinza kulemerawo era eba tugamba enkya nti muveewo nga tuvaawo naye ekikulu mu kutulondoba ko batulondobera tulina kye tutuuseeko tulina kye tukoze bwe tuba tukikoze batwebaze bwe tuba tukikoze batubuulire tulongoose ate bwe tuba tukoze bwe tutuuka kuvaawo tuveewo naye nga naffe okulonda abukulembeze obulonde tukwetaaga ab'emulugunya bagira banuuna ku vvu okutuusa KCCA lwerisalawo tetwagala banuune ku vvu naye bajje batubuulire bye tutakoze bulungi tubitereeze bwe binaalema siffe tusembayo bagende mu baatulondoba KCCA gyeri Ministry ya KCCA ne Ministry ya Transport. Okay. CBS wanje. Mukuru birungi gye baliko. Timuje baliko basewo. Eso. Kakati nze Charles Kavugo na Tete wakaliga stage. Nti pamiti yange najifuna 2 baganyo jiri walinga nti kintu era bagenda jisa zamu. Kati kitufu kibana birungi maweji. Wanje. Mukola meka bale kuwereza. Eso. Ono bazira James Devo nto kusengera stage. Onda kibina cha national platform. Mukuluma waje nkulamu siza sere. Mukuluma waje ensongeza ange zigenda kubeera biri mbufunze wandi mvuzi wa tax kusengera stage. Ensongesoka ekyabulamu ate guli senior minisana nagambyeko. Zentalo mu stages oba kibayita boundaries. Mubadde mwabizikiza nga muze mutuyamba ne mutuyambako ne kupanike zisazamu ekyaganye endala ensonga gy'ensambya nayo nganze bazirajje musennema ekyamazima mutuyambe ku mastage agatatebenkedde eri obukulembeze ne ba drivers ne conductor waliwo abantu abali mu bukulembeze nga batawanya ba drivers naye ng'ensonga muzimanyidde ddala kankuwa ekyokulabirako kiteedi y'e Masaka ekulembera mukulu Mukasa ey'ekyengera Masaka mutuyambe kubanga sawa y'olwaleero ba drivers ba conductor tusiba tubawoyawoya naye baagala kutumakana baagala kulonda bukulembeze abakulembeze ssente baazirya abamu beeyisa bulungi baddemu balonde abantu baagala naye baleme basirako bantu bafaananga abo wanji lubakyoya eso lubakyoya tugende baze nkulu bulungi mawejje kusomesa eggwanga lino ya taxi nebaze nnyo nkuluma yambala nebaze n'ekindi ne Katumba William babanga musobodde okukitambuza obulungi naye mwami birungi ku Mande ya weekend nakakasa nti nno mwatuyamba nayingenda Entebbe nga ngende Katabi neninyira mu parking kadde kuseji Entebbe linga tengenda mu Musaafi nebaze nnyo management ya stage Entebbe kulwa Biola Wudu kulundyanga ne n'abalala. Okay, toyanziza obubaka bw'okwebaza butuuse wanje. Hello. Esebo. Ebali kuweereza sebo. Esebo. Omukulu mulamusiza emirimu gye bakolera eggwanga naddala okugatta amatakisi ne mukulu Agisekindi. Amanya Rastamani waisumula kimu bamwe ne UP kyagula gye seetamu ye mukulembeze. Ensonga gye njagala okwogirako ensonga ey'okutikira mu makubo ekyagenda mu maaso era we najja ku ofiisi yammwe ssebe ya Utofu endipootingako ewa omukulu Lasidi Sekindi n'engamba kati okutandikira okuva ku Hoima Road awo twafunamu akalembeekeriza mu kaseera abali abakungu abaava ebweru nga tebakyatikkirawo ng'amagye weegali naye olwaleero omuntu ajja bodaboda zibula kwetomerera awo so ensonga eyo nga mwaba Utofu taba mugikwasaganyezeka batikira mu makubo olikirawo otikira mu makubo olakimundi bwayisa wanje Lameka eso sebo wala kuweereza eso amanya ze Rashidi baba nga bulijjo
ensonga naganga gomba abakulu abali mu studio balamusizaako nnyo nina ensonga ginyiga lubaloopera luno oluguudo lw'e Masaka takisi ziri bbiri naye zisikamu ensawo banga ziweka abasaabaze mbadde nsaba abatakisi ezo muzirondoola nnyo ku luguudo lw'e Masaka kwe ziri bbiri naye ziddugala nkadde baba wanje Sebo esebo bali kuweereza esebo bampita Meja Umar w'Ebugoloobi bali tuweereza Sebo esebo birungi mulamusiza Mawejje naye Mawejje zebeera Bugoloobi era ewaffe Bugoloobi waliyo emmotoka za taxi naye era ng'omwana bagambye Meja kendeza kanveewo kujjako amvuddewo Sebo ng'omusajja bagambye nti nno abantu bateega mu luguudo ne balwanira omwo ne balwaniramu ne bakola kyalinoweje birungi wali musajja mulungi naye wanfuukira ekyonga nange naye bwekubire towulira abasajja badda mu luguudo ne balwana ne beesibiramu ne bakola ki naye lwaki tokitereeza ate bajja ne balaba nga olinye emmotoka gy'olinye ne bagamba nti emmotoka gy'olinye tegenda gundi era ne bakugjamu ng'ewaffe Butambalaga ngenda waliwo emmotoka za takisi eziyamba ku bantu ate bagatokola kuno ate tokola ki Mawejje birungi bwe birongoose bampita Meja Umar w'Ebugoloobi oti musajja mulungi naye olinamu ekizibu kale toyanziza nnyo webali nnyo webalire ddala mwami Lubakyoya webale message nayo njirabye mwami Lubakyoya message nayo njirabye kale waliwo ebibuuzo bino nabyo kambikuwe tumalirize omulundi gumu Mawejje obiddemu omulundi gumu agambye Kabale Michael agambye nti nkulamusizza ekizibu kya Uganda batesitesa bateekerateekera eggwanga lino lwaki bakyamaani ba stage bakkiriza okutikka mmotoka enkyafu munda nti abaami abakola road blocker ate bakozesezza n'obuyinza bungi nga bakambwe. Kabale Michael wa Soso Transporters Kamadi Muwino agandisa bunnyonnyole ku basajja ababeera ku nguudo naddala ezaayiwe nga ku Masaka nga Kamengo bebaani naye nda alikwabo abantu bamwe abawutufu n'abalala. Kale tumbewumbe dakiiko lina 3 zokka. Sebo mukyala nayiga Mama Juma Kisoga message njirabye naye yo si yawano kambala okuva ku mpewo. Sebo kantandike n'ekyo ebisembyeyo nti abamu basiima olw'okubanga tugaana emmoloka okugenda gye zitateekwa kugenda. Ekyo kituyambye nnyo okulaba nti tukendeza ne ku bubenje. Ekyo kye kireese n'okulaba nti tukendeza ku bubbi. Omukulu wayogeddeko nti waliwo emmoloka ezibaamu ababbi beemu ku biteesaawo operations ku makubo nti emmoloka etateekwa kugenda eyo tutugikkiriza kugendayo era abasaabaze tubasaba ekyo bakigumire nti olumu tuyamba n'abasaabaze okulaba nti tebagwa mu buzibu ng'obwo. N'olwekyo operation zijja genda mu maaso ku makubo kuba tuziteekawo mu mateeka tumala kusaba ate ffe tweteerawo ebyo okugamba nti twekyekinge era tukutta abantu bangi n'emmoloka nnyingi ezirimu abakyamu n'ezo gyoyogeddeko tujja kusaba otuwe ennamba zaayo bw'oba oziina ozituwe mu kyama nazo tuzinoonyerezeeko. Entalo ku stages kyenjogeddeko kiri ekibadde ekyennateete nti tukyayina entalo ze tugenze tukolako mu mastages agamu naye twebaza nti zigenze zirongooka naye ate era ffe tugenda ku stage kuginoonyerezaako ng'abagiriko tebaleese kwemulugunya gye tuli n'olwekyo abalina obuzibu bwonna mujje gye tuli tubakoleko naye ate okukyusa obukulembeze kyokka si ekijja okugonjoola kiyinza okuba obukulembeze obuliko bukyasobola okukola naye nga byetaaga kulongoosa mu bulongoosa by the way ne badriver ffe badriver naffe mulimu abatali bangu nga mujja kukola mu driver kuliko abantu 4 naye nga 305 bikkiriziganyizza n'ekikolebwa nga 5 gagaanye tulina kugenda na majority kasita kibani kye bakkaanyaako tekimenya mateeka. Makolo Kavumage nti abaami abo bakyuka nnyo batandise okutulugunya abantu beetereeze mwali balungi naye mwakyuka. Mukulu mukaji Makolo Kavuma nsanyuse naye tatubuulidde ensobi yaffe njagala nnyo omuntu atunenye atubuulire ensobi tugitereeze. Okay. Sebo nazze ng'okyagenda mu maaso batubuuzeemu ku bye tukoze nazze n'omugugu guno ogwa identity card mulimu ne passport zino ez'e Rwanda n'olwekyo ebimu bye tukola abantu abamu babbibwako ebintu bino ne tubizuula abalala babisuula yotadda yakikola ngo
sebo kibadde kituvunanyizibwa naye kyandesezza ebintu bino kulaga gwe obuulire ensi nti ebintu bina identity card zizo waliwo Kongo mulimu eze Sudani mulimu eza Uganda Honorato Salongo zino okay sinza ate bino byendese bebiri portable waliwo misfaliso waliwo cases zirimu ebitabo by'abaana waliwo nolwekyo ababasuula ebintu byammwe ababeerabira mu mmotoka ne betusuuza abantu nga bababbyeko ebimu tubikuŋŋaanya era tubiina genda wolinyidde emmotoka obuuze oba jangu mu paaka empya ku ofiisi ekulirwa Gibadru Serunjogi ne Mwami Sekitoleko zino zi passport za Rwanda nolwekyo ndeeseeko kulaga otegeeza abantu kaadi ziizo ne driving permit ziizo kuliko visa cards nezino okay nolwekyo buvunaanyizibwa ebyo nabyo tezibaako namba ya simu omuntu abafuna boteya bannannyinizo tubakubiriza oli abuliddwa ekintu kye ng'asuubira nti kiri kibulidde mu taxi oba mu taxi park oba mu area wonna bwe tukolera ndabako wano nanga muntu ya Mbabazi Road ndabako Mbabazi Road wano waliwo Kiyemba Samuel waliwo eya Namuli Nowerina kuliko eya Nakamate Irene waliwo eya n'abalala sijja kuzimala kubanga nyingi sebo kati gwe mujulizi wange oba mujulizi wa taxi oba taxi okuba nti ebintu tubikuuma nga tusibula abantu njagala kujjukiza mpuliriza Ryan Eyakago abakugu mu kutikka emigugu okuva e China Turkey ne Dubai ejja group eginese kinoomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu by'oyagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwongako so okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era nga basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvuunulira Oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gw'oyagala okugulako ebintu ate ng'ekyo bakikola ku bwereere kati omusuubuzi beeyune onyumirwa empeereza yaabwe tasangika basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu k'okuba eri nooti 74 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885 Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini bakwanjulira estate yaabwe eya Bombo Town Estate miles 20 okuva e Kampala nga zisaliddwa okuva ku milioni 20 okutuuka ku milioni 16 amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi ye yejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa genda Nansana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo ate mu bwangu bw'ekitalo okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti emu 942 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo Bannayuganda tubanjulira sabbuuni agenda okubaleetako akamwenyumwenyu ku matama sabbuuni ayoza obw'omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama White Washing Bar Soap atukuza engoye mu buweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi ate nga tagwerera mangu Jama White Washing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate nga agula ssente za nsikobuseko bw'ogerageranye ne bbeeyi ya sabbuuni omulala ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo Bathing Soap ali mu bikanga Lanzo Bubbly Blueberry Lanzo Vanilla Raspberry Lanzo Ice Cool Menthol ne Lanzo Antibacterial sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket zonna mu ggwanga mugezeeko tojja kwejjusa genda omufune obulamu bukutereerere mwami mawuje sibula batuuliriza sebo nzikiriza ntumira abantu bano nga bana kamya wire kugaba stage webale message yo Asumani Latigo ne Sagafe Mutebi ku Masaka Kiberu George we Masaka gwe twakazaako ya chairman nenga ali chairman omutuufu aliwo yebijaba Muhammad Nsamba sebo webale emirimo ne bokola nabo bonna Temitewo Nyanzi yakazibako lya Mombasa sebo nawe message yo ngifunye Jackson Kibula ne mukulu Emerio Kazimoto werugazi mukama wange yanziza ne yanzege okay. Autofu ne kanmalirize nga njagaliza mutabani wange mutabani waffe Moses Masaka nga Moses Bale mama we mwanyiraze ajati Mida Ekisoso ne muto wange era ajati Mere Waswa mukuma omwana oyo mumujjanjabe Katonda ajja kumuyamba amaaso kajja kuona okay ampuliriza kankomewo nabagenti mu ssawa ey'okubiri tugenda mu byabulimi pure tugenda kusoma ku byabulimi tosesi tulamandu so obugagga obw'ensibo buli mu byabulimi njagala kwebaza Engineer Felix Mwanje sente wa Gombolola ya Wakisumu Myuka bali mu kutereza luguudo oluva ku Forest Park okuzingaawo okudda wano mabega buloba high
badde bagiramu naye tekuba nerutabula nnyo n'empiseko nga bali mu kutereeza engini ya Felix Mwanje n'ettiimu engini ya abayingini ab'enjawulo engini ya Samuel ate naye akyali naye njagala kubuuzaako n'abalala mwenna bayingini abali ku luguudo olwo n'abalala mwebale omulimu ogw'okutaasa ekitundu. Katukomewo katono mu ssaawa ey'okubiri tugenda mu bya bulimi bwavu mpologoma bw'otera nakekulya. Mount St. Henry's High School. We are jubilating. Mutukozo bulungi obutagamika. Bamama muba wadde simbi. Bakola n'okuweerera. Tebakyalera ngalo kati. Bafuusa kyakulabirako. Katukole tufungiza Buganda edde ku lukiiko. Obukugu tubufunye era mutulaza amaanyi. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso kuli dakiika ziri mwenda zokka zimaze okira ku ssaawa ebbiri ez'ekiro ky'olunaku olwaleero ssaawa yakubiri bwavu mpologoma bw'oterwa nako ekulya era essaawa nekulembera bannaffe ab'ekitongole kya CBS Pewosa. CBS Pewosa tubeera mu kwerwanako nga tuyita mu bwegassi n'ebiringa ebyo. Nina Agnes Mbabazi Kabwisho okuva mu AgriFarm ate omu ku bannapewosa nkutwalanga munnapewosa kubanga bw'obeera mu myoleso n'osomesa abapewosa obeera ofuuse omu ku famire ya pewosa ate ndozi oli munnapewosa lamusa kubatuliriza. Webale nnyo ssebo kituufu era nga bw'okyogedde kubanga powesa erina we tutuusiza okuva twagenda mu mwoleso oguli oguwedde. Abawuliriza abaffe mbalamusizza amanya Agnes Mbabazi Kabwisho nga bulijjo omulimisa era nga nzija wano ku mukutu guno gwa CBS ogw'obujjajja okwogera ku bintu eby'obulimi okulaba nga twekulaakulanya. Webale nnyo ssebo. AgriFarm etambula etya? AgriFarm nnungi. Bw'olaba enkuba ng'etonnya omanya biba bitambula bulungi naye omusana bwe gwaka nnyo AgriFarm eba teri nsanyufu. Watugamba wajja kuno tugenda ekijimusa kya wukuso kiyambako omusana ate muba temuli basanyufu? Anti kakati omulimi bw'aba si musanyufu naffe tuba tetuli basanyufu. Wadde ekijimusa kiyamba mu budde obw'omusana ne wabaawo ebirala ebiteteganya omulimi. Era singa olaba kati mu sizoni y'enkuba buli woyita kati omulimi musanyufu wadde ate etonye n'eyitawo weeyina okukoma. Naye twebaza Katonda kubanga ebirime kati ng'emmwanyi ate byo binyumirwa enkuba eno. Ate yakeerewa enkuba eno? Enkuba yakeereye nnyo ku luno
mutuufu kati olabira ddala nti obudde bugenda bukyukira ddala kuba kati essaawa eno singa tetulina nkuba nnyingi bweti n'ekyewunyisa okulaba nga tuli mu mwezi gwa kutaano ng'enkuba etonnyanga ogwokusatu oba ogwokuna. Mu biseera bino eby'enkuba infact ampuliriza tugenda kwogera ku birime ebyenjawulo n'endowooza focus tugiteeke ku mmwanyi eyo tugenda okutandikirako kuba kati emmwanyi efuuse mmwanyi tugenda kwogerako ku kirime twogere ku kasooli twogere ku bijanjaalo ebya sizoni n'ebigwa mu kkowa eryo naye mu biseera bino ebyo kuba kati lwaki tugenze ku mmwanyi nti emmwanyi yatunzi abange nti endebe y'emmwanyi kati embisi eri ku 40 kiro eyongera kupaala kasa yongera kupaala mu bitundu ebyenjawulo abantu batandise n'okuteeka abakuumi mu masamba gaabwe ba misiri gyabwe egy'emmwanyi bakuuma ababbi kubanga n'ababbi batabuse naye ate mu biseera bwe biti ebyenkuba emmwanyi erumbibwa ebirwadde obuwuka bweyongera ekiwotoka kyeyongera n'ebirala. Omulimi alabiridde ati emmwanyi mu nkuba eno tetwagala kati wadde akantu akakona ku mmwanyi bwe kati. Webale nnyo ssebo kakati obudde bw'emmwanyi nga manya obudde bw'enkuba eno nga bwe mbadde ngambye omulimi w'emmwanyi ye kati ayina ebizibu waliwo ebizibu ebirungi n'ebibi. Essaawa eno enkuba bw'eba etonnya emmwanyi enyumirwa kubanga erina amazzi agamala kuba amazzi gagikosa nnyo bwe bategaliiwo naye nga bwe tumanyi mu abalimisa tumanyi nti mu budde bw'enkuba mulimu ebirwadde ebijja ne mu budde bw'omusana tuba n'akawuka. Kakati n'olwekyo mu budde nga buno omulimi kyayina okwettanira okukola kigimusa kubanga ebigimusa ebisinga bye tuliikiriza ne manyiwa bannakavundira byetaaga okuteekako nga mulimu amazzi mu ttaka. Essaawa tulina amazzi mangi mu ttaka kati ebiyisanga NPK eno essaawa ey'okubiteekako. N'olwekyo omulimi bw'aba ayagala okufunamu mu sizoni eddako ayina okuba essaawa eno ng'ateekako NPK emmwanyi ye esobole okufuna amaanyi emuwe akamuli emuwe n'omulamwa. Naye ate era mu kiseera kyekimu waliwo ebirwadde. NPK amazzi gamumerengule. Kubanga NPK bw'omuteekako nga waliwo omusana takola oba omaze ebiseera n'okwokya atayokya kubanga tewali kigenda mu maaso mu ttaka. Mulina okubaamu amazzi gano gasobole okumerengula ako akaweke kafuuka amazzi emirandira gikanywe. Naye ate enkuba era bw'eba etonnya waliwo ebirwadde ebirala ebijja. Kakati waliwo ekirwadde mu luzungu bakiyita coffee berry disease oba CBD oba okubabuka. Osanga emmwanyi nga zibabuka nga ate enkuba etonnya. Oba n'osanga emmwanyi nga mulimu ezikaze naye ate ng'enkuba etonnya. Kati oli bw'olaba emmwanyi zo nga zitaddeko bulungi nnyo naye nga ndala zikala tolowooza nti zikaze lwa musana kuba teguli nayo. Naye obwo buba bulwadde. Kati obulwadde obwo obufuna munaddala mu budde bw'enkuba kubanga mu luzungu tukiyita fungal infections. Obulwadde obwo bwe bujja omulimi aba ayina okukola ki okubulabirira n'abufuuyira okulaba nga emmwanyi tazifiirwa kubanga buli lwofuna empeke nga zigenda zikala. Ate obwo bulwadde bugenda nnyo mu budde bw'enkuba butambula nnyo mu mazzi omwo weesanga nga emmwanyi egenda ekala era nawe sizoni ng'egedde eggwako ey'enkuba buba bukala. N'olwekyo omulimi alina kukola ki? Omulimi alina okwettanira okufuuyira. Ennaku zino waliwo eddagala lingi eriri organic eriri organic n'eritali organic. Kakati omulimi oyina okubanga emmwanyi yo ogirabirira. Muve mu bino bye mulowooza temmwanyi ojja kuteekako obusa ogirekaawo babalimbalima nti ate tofuuyira ate bijja kuwona byokka tebigenda kuwona byokka. Emmwanyi yofuuyira amadagala mangi mu katale. Waliwo eddagala linnaku letu supply nga ba UCDA baliyita Nodox waliwo eddagala baliyita Mastercorp. Nodox ne Mastercorp lijjanjaba ki? Eryo lye lijjanjaba okubabuka okwo n'okukaza emmwanyi okwo kye tuyita coffee berry disease. Emmwanyi yennyini nga yekala oba obutabi? Emmwanyi waliwo enjawulo. Waliwo akatabi okukala ako kawuka. Waliwo n'emmwanyi yennyini okukala ekyo kirwadde. Kati ekirwadde ekyo ekikaza emmwanyi yennyini empeke mu budde buno obw'enkuba kitambula nnyo. N'olwekyo omulimi alina okwettanira amadagala ago nga Victory, eddagala nga Mastercorp, Nodox ne Mastercorp bo biri organic. Era bonna abalina okutya tisaagala kufuuyira ddagala lya bulabe osobola okukozesa amadagala ago. N'olwekyo omulimi kasita olaba enkuba ng'etandise eno nga bw'osanyuka bw'oteekako ebigimusa gezaako ofuuyire waakiri buli luvannyuma lwa wiikisi nga 2 oteekeko eddagala eryo olabe nga emmwanyi evaamu nga empeke yonna namu
ogenda okuva mu nkuba emmwanyi egenda okwengera nga sikire nga munda mulimu omulamwa so nga tekaze munda. Kuliko abalina essamba z'emmwanyi nge essamba eriko yika 50 esebo yika 6 agenda kuzifuuyira ddi oba agenda kuteeka ddi buli kikolo kya mmwanyi asimatekewo NPK mu ttaka. Kakati kankubuulire mukama wange emmwanyi bw'obanga oli mu kugirima kiringanga gwe oli ku mulimo gwo wano ku radio obudde olina okubufuna obudde bwa radio goto bufuna opulaninga n'obufuna omulimi ow'omukyalo tagenda mu radio tagenda mu factory tajja mu office nganze office ye nnimiro kati alina okulaba nga obudde obwo abufuna. In fact wandibadde obuuza nti sente anazijjawa ezigula ebyo ebijimusa kubanga ebijimusa ebbeeyi yalinya waggulu edda twatunanga NPK asinga emitwalo 8 ne tugenda ku 10 ku 12 kati tuli mu 18 NPK kiromeka kira 5 naye ate waliwo ebido ennaku zino ebijimusa eby'omulembe eby'omutindo ebijimusa by'amazzi bikolera ddala ate nga birimu ebirungo byebyo ng'era ebirine mubiri kati omulimi wabanga tasobola gula kasawo ka mitwalo 18 gula ekijimusa eky'amazzi nga wukuso era kirimu ebyo ebirungo ofuuyire ne tuleka mmwanyi nga tutaddeeko kubanga emmwanyi ojjagireka amazzi gajje enkuba etonye amazzi go kate gasobola katadde mu kiriisa kubanga ettaka likoowu ettaka lyaggwamu obujimu buli obwabanga mwedda n'olwekyo omulimi alina okukola ebintu bibiri teekako NPK bw'oba olina amasaago nakavundira naye muteekeko bw'obanga tosobola kugula NPK ono wakasawo ate era ne bw'oba osobola okagula gula ekijimusa eky'amazzi nga kye bayita wukuso bwe ekijimusa kino kirimu NPK yenna ate kirimu n'ekiriisa kino ekirala ze tuyita micronutrients oba ekirimu nga bw'ogamba nti vitamini ku mwana ekyongererezaako nti ne bw'oba otaddemu ono NPK asooka okufuna empeke ennungi n'okufuna akamuli ne katakunkumuka oba olina okwetaaga bino ebiriikiriza ebirala ebitali NPK straight gwe tuba tutunda n'olwekyo omulimi tagamba nti talina budde omulimi kati kyalwana nakyo ze ssente ez'okuteekamu okulaba nga ayina ebijimusa eddagala asobole okufuna omulamu omulungi naye ate ng'omulimi akisobola nga apulaninze kubanga tumanyi nti kati ebbeeyi y'emmwanyi eri waggulu n'olwekyo omulimi ateekemu ssente kati kuba kati aganyulwamu kuba waliwo ebirime by'oteekamu ssente nga kasooli naye nga kiro eri ku 8 tegenda eri ku 6 naye kati emmwanyi essaawa eno akatale kalungi kati omulimi alina okuba omugezigezi aliise ennimiro ye bulungi nnyo asobole okufuna emmwanyi ennungi. Emmwanyi ezimu zaakula nga ze tulaba mu kyali waffe zawagguuka ziri waggulu eri oŋŋamba nti nfune wukuso ngenda kuzifuuyira nti okwambusa amazzi waggulu kakati ekisookera ddala kubanga wukuso si wakuyiwa ku ttaka kakati ekisookera ddala emmwanyi ennima y'emmwanyi entuufu toleka mmwanyi kwambuka waggulu ne gukoma eyo emmwanyi baziweta era abalimi b'emmwanyi abatuufu bakimanyi emmwanyi bagiweta era bw'ogiweta oba osobola ogifuuyira eddagala naye nga bwe nkugambye nti ne bw'oba olina mmwanyi zitya ekirime kiriira mu mirandira okusinga ne kiriira ne mu kikoola kati byombi bikole kyobalaba nkugambye nteekako NPK wansi olw'okuba NPK wa bbeeyi nnyo ate nga mulimu n'ebiriisa ebibulamu nga bye tuyita micronutrients nga bwe zinc boroni manganizi calcium n'ebirala ng'ebyo by'osanga mu kino eky'amazzi kati kiringa bwaligambye nti nno bwe mmala okulya emmere ate nenywa ne juice oba amazzi nenyongereza oba nti bwe mba ndidde emmere netaaga okulya ku bibala netaaga okulya ku nva endiirwa kati kitwale bwe tutyo kubanga emmere yo kagye ndete mmala nyina okwongerezako enva endiirwa ezireeta vitamini oba ebibala kati nekino kitwale bwotyo era abalimi bambuuza nnyo nti bwe mba ntaddeko obusa naye nga nyina obusa bwange oba nyina kalimbwe w'enkoko ate mba netaaza ki ebijimusa ebijimusa obyetaaga kubanga kalimbwe w'enkoko talina biriisa byonna bimala mulimu ebiriisa by'ekirime nga tebisangibwa mu nakavundira nga zino micronutrients zenkugabe togenda kusanga boroni mu nakavundira ate nga boroni kyekyo ekiriisa ekikuyambako okuleeta akamuli ate n'okukabeezaako nga bwoga nti kati ng'ab'ennyaanya bagamba ntunoonya nkwaso ekijimusa kino eky'amazzi ekirimu boroni ne zinc n'ebyo byenkugambye kyekikwasa akamuli ako so si nkwaso nti nga gaamu nti otaddeko nekakola ki nekakwata n'olwekyo emmwanyi essaawa eno omuntu alina okuteekako byombi ate bw'amala okuteekako ebyokugimusa kalimbwe gw'otaddeko oba obusa gw'otaddeko birungi
era kyovola bosanga emmwanyi nga ya kiragala ng'erina ebikoola bingi naye nga tekuli mpeke nga kuliko empeke 2 kuliko empeke 3 naye ng'ekikoola kirabika bulungi enyirira kati bwe tuddeyo gy'obadde ombuuza nti onoofuuyira otya waggulu kuba okufuuyira waggulu si kikulu kubanga n'ebbomba gye ziri ezifuuyira waggulu wali ez'amasannyalaze naye ekikulu mu byonna emmwanyi togikkiriza kugenda waggulu eyo emmwanyi giwete ate bw'ogiweta amatabi amapeera we gajjira ate emmwanyi bw'ebeera ekuze nnyo tobwesibaako emmwanyi kumala myaka 10 salira giteme ofune emmwanyi empya ezze ejja kuba erina amaanyi ng'ateekuwa ekimuli okusinga nene enkadde abalimi abamu baliyo balaja nabadaaga bagamba emmwanyi tezibala tezikola ki naye ng'emmwanyi zaabwe ziri mu nsiko eva emmwanyi ze yasambula nsambule natandika okusika ebibawawo byagize walampa n'abamu tebagira tebasalira tebajja kubiwakatirwa bulabe kyobuli mu kuzisa emmwanyi obutazisalira n'okuzirekako ebiwakatirwa ebingi katusookere ku kuzisa emmwanyi tewali kirime kyonna kyagala kyetaaga kukireka nga kizise emmwanyi buli woogireka nga omuddo gujjudde obuwuka bwonna obuba butambula buba bufunyewo okwekweka obuwuka bujja ne butuula kwogwo omuddo ne bunyumirwa nga bwebuvaako obujja bwe buli emmwanyi yo kati nga kano akawuka akakaza obutabi ne buno bwonna obulala bwe twogeddeko bubeera butuula kuli mu luzungu bakita habitat bufunye we butuula buveeko bujje bulye wano n'olwekyo kye kisookera ddala ekyokubiri omuddo gubeera gukompiitinga gulya emmere y'emmwanyi otaddewo ekijimisa kye kya NPK okiguze buwanana ate oleseeko omuddo olw'okuba nti gwo mu kikula kyagwo gulina amaanyi okusinga ekirime gugenda kunyirira gulya emmere yonna okusinga emmwanyi yo n'olwekyo ekyo kya bulabe nnyo olina okugyamu emmwanyi olina okulimira emmwanyi yo n'olaba nga tolinaamu muddo ekyokubiri bw'otasalira mmwanyi n'olekako bino byonna ebimererezi eri ebiwakatirwa by'ogamba kubanga wabadde wali akati akagenda okuteekako empeke ate bwe waze bino ebiwakatirwa tebirina mmwanyi zigenda gendako kati omulimi tokkiriza ebintu ebyo kusigalako ebitabitabi ebimerereza bijjeeko kyekimu n'emmwanyi okula n'ekaddiwa mugenda ne mulabe emmwanyi ng'ekaddiye ne katuuka nga kawanvuye oba keewese naye nga kuliko obutabi nga 5 buli wobaako n'obutabi obutono manya n'emmwanyi zigenda kuba ntono productivity eba ntono n'olwekyo ebyo bikulu nnyo mu luzungu bakita stamping pruning ne weeding ebintu ebyo bikulu nnyo omulimi wenna ow'emmwanyi alina okulaba ng'abikola naliko namutamba eyo ennaku ezo namutamba kabungo nensanga mulimi wa mmwanyi bamuyita kaasa ng'abisse emmwanyi n'ebisoolisoli bisagazi mmwanyi nga yonna agibisse bw'ati naye nga bulijjo emmwanyi bazibikka emmwanyi bibiri tewali kigana mmwanyi zibikka oba tewali tteeka nti zibikke kyemmanyi abalimi abasinga bakikola lwa bintu bibiri ayina ebisoolisoli kati amanyi bw'anaabikka emmwanyi ekisooka omuddo tegujja kubeerawo ajja kuba tateekamu ssente zirima muddo ekyokubiri wezibisse amazzi gajja kusigalawo wadde omusana bwe gunaayaka wajja kubeerawo amazzi gye tuyita water retention ekyokusatu omulimi bw'aba ali smart eyo ennima nnungi ojja n'oddamu bwe bigenda bikaddiwa ng'ogy'obitemera nga bidda mu ttaka ng'ofuna manure oba ng'ofuna organic manure kiyambako okuzza ettaka lyaffe obujja naye abalimi abasinga kye babikkira kugira kulaba ng'omuddo tegujja n'amazzi kusigalamu ng'enkuba etonye galeme kuggwa mu ttaka era practice nnungi naye lwakuba emmwanyi si kyangu nnyo okuba na bisoolisoli bimala ziba nnyingi nnyo olusi ziba nnyingi ate olumu ekizibu ekirala zireeta n'enkuyege enkuyege zizaagala nnyo kati olina okulaba ng'era ofuuyiramu enkuyege ezo kuba ate enkuyege zijja kujja ziri emmwanyi ziri emiti gy'emmwanyi zo abamu bagamba nti kikyamu okukozesa eddagala mu nnimiro erifuuyira omuddo era ngaga nti tokozesa ddagala ate tolima kozesa olusoosaawe ekituufu kyeki kakati mu luzungu waliwo ekintu kye bayita myths oba endowooza biki ebintu katugambe ng'endowooza sijja gita ya Kiganda kubanga tuli mu kwogera mu Luganda naye waliwo ekino ekintu abantu kye bateekawo ne bakitondawo ekisookera ddala abantu kye bagambira nti tokozesa ddagala bamanye eddagala lya bulabe eddagala kituufu lya bulabe ate si lya bulabe eddagala erisinga okukola mu mmwanyi baliyita glyphosate lwe lulimi oluzungu baliyita glyphosate kyekirungo
naye ng'ebika bingi. Ffe ekika ekyaffe kyetunda bakita superweeder. Bw'ofuuyiza abantu abasinga balowooza nti nno eddagala eryo litta obutonde oba litta ettaka. Ne bwe ligwa ku bulandira olaba buno obuntu obulinga akatimba obweru emmwanyi bwereeta bwe buditamininga ekimuli ekijja waggulu. Batuga nti singa ofuuyira eddagala ne litonnya ku buntu obwo bugenda kufana waggulu tojja kulaba ku kimuli. Ekyo balimba. Eddagala eryo lifuuyira omuddo lyenkugambye ng'oggyeko lyeddala tifodi katwogera ku glyphosate ebika bingi nnyo ebya kampuni ez'enjawulo. Nefe eryaffe baliyita superweeder oba roundup gwe tusinga okumanya ennyo eyasookawo. Eddagala eryo likolera mu kikoola nti ne bw'ojja n'olifuuyira ku ttaka nga tewaliwo kikoola oba omaze ebiseera. Eddagala eryo balikola mu munnyo. In fact waliwo omuzungu yali aŋŋamba nti eddagala eryo omunnyo gwe tulya gulina obulabu okusinga eddagala eryo. Kati eddagala eryo bw'olifuuyira nga tewali muddo gwa bisubi libeera inactive. Kwatawo wennyini katono zijjewo obulango buno nzije. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku lidakiika 30 zise ku ssaawa 2. Nze Kalule Lameka. Programu Kirizo Bagana Mwoli. Ndine Agnes Mbabazi Kabwisho. Okuva mu kitongole kya Agrifarm. Tuli mu bya bulimi. Tuli ku kirime eky'emmwanyi. Emmwanyi terimba. Obulimi bwe bugagga. Obugagga obw'ensibo buli mu ttaka. Tuli ku mmwanyi. Tosesetula n'obuyo. Naye nga tuddayo wa Agnes ono njagala kusooka kukujjukiza nti kikyatuuka katako okukozesa enkola ya IFRIS. Kibuuzo kye nkubuuza kikyatuuka katako okukozesa enkola ya IFRIS newankubadde nga omukulembeze eggwanga yayimiriza okuwa engassi eri abatakozesa nkola eno. Ekiddibwamu nti ye mukubirizibwa okukozesa enkola ya IFRIS kubanga abo bonna abeewandiisa ku musolo gwa VAT bateekeddwa okugikozesa. Abakozi ba URA we bali okuwa obuyambi eri oyo yenna asanga okusomozebwa mu kukozesa enkola ya IFRIS. Omukulembeze eggwanga yayimiriza ngassi ezaweebwa nga batakozesa nkola eno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno omwaka guno 2024. N'olwekyo ekiragiro kino kikola ku basuubuzi aba bulijjo nga muno mulimu abakolera mu kikuubo n'abalala be bafaananya nabo emirimu. N'olwekyo ensonga eno mulina okugigoberera gw'omulala kikukwatako mukwano sigala ng'otuukiriza obukwakkulizo bwa bizinensi y'obwo. Omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisoomooza bingi nnyo okugeza embeera y'obudde embi omuli ekyeya, enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebiyinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo. Okwewula ssente mu bank n'oziteeka mu bulimi oba obulunzi naye olw'ebizibu ebiteebereka nazisobola okufiirayo. Ebizibu bino byonna n'ebiringa ebyo osobola okubivuunuka singa ofuna insurance eby'obulimi n'obulunzi agricultural insurance. Gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna inshuwa y'ebyobulimi eno mu bwangu ddala ate nga basasuliddeko omulamwa. Tuukira insurance company yonna ekuli okumpi weebuze ku nkola ya agricultural insurance osobola okukola okusalawo okutuufu. Obubaka buno bukutuusibwako Insurance Training College of Uganda bakugamba nti ensonga nkulu nnyo zigoberere. Olina ennyumba z'abapangisha, apartments, arcade, mall, offices oba maduuka. Okooye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa weekwate Just to Let Real Estates. Weetuli okulaba ng'ofuna ssente zo eziva mu bupangisa omulundi gumu ozikozeseemu ebirala ate ebyokwekulaakulanya. Tomala biseera ng'ogubagana n'abapangisa kubanga balina obukugu mu kubanja abapangisa wamu n'okulaba nga ekizimbe kyo kisigala mu mbeera nnungi. Just to Let Real Estates basangibwa Nigeria Bulabira 2 Road oba bakubire ku ssimu eri noti 759 65 33 8 oba noti 787 5 33 8 ojja kumanya ebisingawo. Jena Habos company eyakola Covidex ekulwa Professor Gwang ekutuusako eddagala eppya erikoleddwa mu butonde bw'ensi. Balina eddagala ery'okukolola naddala ekifuba ekisiiwa asthma ne allergy mu baana n'abantu abakulu. Balina eddagala lya ulcers, prostate, asumbuwa ennyo, abaami, pressure, sukaali, amagumba agaluma naddala mu bakadde n'eddagala eddala lingi nnyo nga lyakakasibwa National Drug Authority. Eddagala lino lisangibwa mu bifo bino wammanga Nansana ku 5 okulira na Sam's Crescent n'akulabye ku bitalo okulira n'akatale opposite Hajan Haji Restaurant Nsambya ku Ekereziya Abakatoliki Namugongo nga wakavako Catholic Church opposite Angelino Hospital Mutungo kunya opposite Mugiz Hotel Mukono ku Centenary Bank Ntinda kumpi n'Eriana Hotel opposite Kigowa Fort Portal Kuden Building Kasese Road ne walala.
akasimu kokuba ne bakutuusako n'eddagala lino wooli oba okukola booking eri noti 772 noti 347 noti 772 noti 347 eddakiika esigadde 26 Agnes Esebo. wano waliwo musisi Nnyombi alina kyerira Bulera Namutambo eri Mityana North agenti nti omukyala nga tannaba kweyongera wala atuwe ku nnamba y'essimu alyoka atunyonnyola ebirala. Webale nnyo ssebo, ennamba y'essimu eri 775 8 emirundi 4 50 775 8 emirundi 4 50 MTN yange ndoze emala. Okay. Wetwawumuliddeko nga tugamba nti waliwo ekigambibwa n'abantu abamu basomesa nti okufuuyira eddagala mu mwanyi kikyamu. Gwe tugambye nti si kikyamu kisinzira ku ddagala ly'okozesa n'otugamba nti Roundup omuyise otya erinnya eddala? Superweeder. Nti attira mu bikoola talina yonna ttaka. Okay, kakati mkulameka ebintu bibiri eddagala lya njawulo. Waliwo eddagala erikoola omuddo eryo lye mbadde njogerako. Naye waliwo n'eddagala lye tukozesa nga tutobuuka naddala nga kakawuka akakaza obuti kabi nnyo toyinza kyoyinza kukola nga tokakozesezza. Okay. Ne wabaawo n'eddagala eddala erikola ku birwadde ng'ebyo ebikaza empeke. Kakati okozesa eddagala si kye kisinga obubi kubanga n'eddagala lyo n'ery'abantu lyonna lirimu ki lirimu nabo obulabe. Yes. Naye enkozesa n'eddirwa olikozesezza n'eddagala kiri okozesezza. Abalimi ekizibu kye basinga okuba nakyo nti tebamanyi ddagala lyaggula. Kubanga buli muntu abagamba kiki. Ekyokubiri ebicupuli bingi. Buli lwogula ekicupuli tomanya oba bwe bakigattagatta kyafuuka ekyobulabe nga bakigattirira oba tekyali kya bulabe. Ekyokusatu olikozesezza ddi. Eddagala bw'obanga okozesa kati katuve ku mwanyi tugambe nga enva endiirwa. Bw'obanga ogenda kunoga nnyaanya tekyandibadde kituufu ofuuyire eddagala erimu ng'ogenda kunoga nga nkya. Waliwo abantu n'afuuyira, in fact abalimi afuuyira nga leero n'anoga ate n'afuuyira nga amaze n'okunoga. Kati bw'obanga ofuuyira nga omaze okunoga ennyaanya oba otaasa ki? Era bakugamba nti bo bataasa ennyaanya zireme kukola ki? Kuvunda. Oba tewalabirira bulungi nnyaanya yo n'ekaluba bulungi ng'eri mu nnimiro. Bw'oba wagirabirira bulungi twandibadde tetulaba nnyaanya ezo eziringanga ze bataddeko evvu. N'olwekyo eddagala enkozesa yaalyo ddirwa olikozesezza n'eddagala ly'okozesezza. Ebicupuli tubyewala tutya? Kubanga ebicupuli byo bingi. Omulimi abyewala atya? Omulimi obuzibu bw'alina bwo bunene lwa nsonga nti abalimi abasinga mu byalo gye babeera tewaliyo nnyo maduuka gatuusa ddagala lino. Amaduuka agali mu byalo eyo nago gasuubula. Kati kankuwa example ng'omukulu oyo asabye ennamba yange ow'ebulera. Eddagala liva e Kampala ffe tutuuse eddagala lyaffe tulijja bweru eryo lye mbadde gambye ery'Egimsa kiva Germany tulina n'ensi endala. Bwe ndituuse e Kampala omusuubuzi w'Emityana oba ow'e Masaka mu ttawuni najja n'alisuubula wa e Kampala oba ne ndimutwalira kubanga tutwala mu madistrict. Naye wa Agrifarm alinako edduka Agrifarm Mityana? Nedda. Ffe Agrifarm tulijja bweru ne tulituuse e Kampala. Okay. Kati ne tugenda e Mityana ne tufuna amaduuka nga Farmers Center nga be batunda eddagala lyaffe. Okay. Oba His Grace Mityana nga yetunda eddagala lya Agrifarm. Wookso w'omusanga, Superweeder w'omusanga, Galiru w'omusanga ne Victory. Kakati ow'Emityana bwe ndimutuusiza liba likyaliddamu kuba nze ndireese. Okay. Kakati wakati wange nze alituusa Agrifarm n'omulimi w'owansi ebulera ali eri wansi we wali obuzibu awo. Kakati wano wendituusirizza ne wano chain bata distribution channel waliwo agenda ayongeramu amazzi. Okay. Kati tugenda okutuuka ku mulimi w'ebulera ng'amazzi mangi. So singa eddagala eryo oba oliguze ku nze alyetuusiza omulimi ne yeetuukira. Yes. Gyo supply nga tugeze Mityana. Yes. Kubanga kati ffe Agrifarm bwe tuleeta eddagala liriko erinnya lyaffe. Okay. Tosobola kugamba nti ojja kuteekamu amazzi ng'erinnya liri oba otalinnya lyo. Kyempa amagezi gempa omulimi nti abalimi bagezeeko nnyo okugula ku maduuka ago agaliko kye bayita authorized dealer. Eddagala Minister ya Agriculture etugamba buli ku lebo
olina okuteekako ennamba. Okay. Bw'olaba ennamba eyo gikube nze nkulagirire nkugaye nti oli Masaka nti oli Sembabule oli Bukomansimbi bw'oba oli Sembabule genda ku St Jude bw'oba oli Bukomansimbi gende Watamukedde bw'oba oli Bulera gende Wagundi n'ebirala ng'ebyo. Okay. Essimu kweri lw'ojja okufuna eddagala ettuufu. Naye bw'ona ogenda ng'ogula omulimi tamanyi tajja kumanya oba tuufu oba sifu ate ensi yayonoonese fe abatuuse eddagala olumu tofunako nazo ofunako ng'abali cupula. Kubanga alicupula yongeramu amazzi mu lita 2 najjamu 3 eddagala ne ligaana okukola omulimi afiiriddwa ssente ate afiiriddwa ne season. So kati yeetuukidde tanywa matabangufu. Olumu okutuuka kugaana kubanga omulimi w'ebulera okujja wano e Kampala ffe tutula mu industrial area kimuzibuwalira naye okugula ku ddiira gwe tumugambye ntugula ku oyo. Bwe nkugamba nti Wukso bw'ombuza nti Wukso musangawa nja kuwa example kati ng'ab'emubende. Waliwo omusajja yankubira essimu ng'ali Kasanda naye ng'alabye ekicupa kya Wukso n'asomako ennamba n'ambuuza ndisanga ne mugamba ndi Kampala n'aŋŋamba nedda Kampala sisobola kutuuka wawe ennyiza oddijja ne mugamba nti we wakwanguyira Mubende Mitiyana nti emubende wanyanguyira tigenda muke Mubende kubanga mmanyi nti ke Mubende ddiira wange olw'okuba nti ye ddiira waffe tasobola kukola kicupuli kubanga ffe tukimukakatako nti atunde eddagala ki ettuufu. N'olwekyo omulimi noonya ate n'abalimi obalaba baba bamanyi omucupuli natali mucupuli. N'amaduuka gennyini agabalinaanyi baga nti oyo olameka oyo muyaaye ate Sserwadda si muyaaye naye ogenda okulaba ng'omulimi akubye layini ew'omuyaaye erameka nga talese Sserwadda. Okay. Kati abalimi balina okwebeereramu ennamba kye tuziteerako ezo kyakulabanga omulimi afuna ekituufu. Naye kyenjagala okugamba mu kulameka ekiriwo tugezaako okulwanyisa fe abatuusa amadagala mu Uganda be bayita importers. Tulina association yaffe Apex Body oba ekibiina ekitukulira nga bw'olaba kasiita ekyaffe bakiyita Crop Life Uganda. Bano bonna abatuusa amadagala baabukoola bansanya bonna b'owulira tuli mu kibiina ekyo ekya Crop Life. Ate ssebo nze chairman w'ekibiina ekyo bannonda mu gwakubiri. Okay. Era ng'omulama gwe twagala okukolako mu kisanja kyaffe eky'emyaka 3 kulaba nga tulwanyisa ebicupuli tetujja bisobola ku lwaffe kubanga naffe tetulina busobozi naye abalimi bennyini batuyambeko bwe tutraininga baddiira baffe katugambe tugenda kutraininga baddiira e Masaka ne tukugamba nti genda ku dduuka nga Reidi oba nga Nsanja n'amalanga ago genda eyo togenda ng'ogula mbuno obuduuka obwagguddewo tebulina na licensi ne ministry tebumanyi bali awo beeyiiya kubanga bona ogenda nga terikoze bonoddayo tebajja kuyamba. Okay. Wano waliwo abuzza nti kaso emmwanyi ekikolo nina kusimba fuuti mmeka ku mmeka tiwaliwo ennema empya ey'okusimba fuuti 5 ku 5 naye abamu tebagikkiririzaamu nti ekituufu kye kyasimba fuuti mmeka ku mmeka. Kakati katugambe mu meters 3 ku emu. Waliwo abagamba nti bakola 3 ku emu fuuti 10 line ku line. Bo waliwo ennima egamba nti 3 ku emu ne 3 ku 3 3 ku 3 yebaddewo fuuti 10 ku 10 exactly. Yebaddewo meters ba 3 ku 3 10 ku 10 katugambe. Naye wabaawo bano abagamba nti ffe tugenda kukola bagita Brazilian style line nga zegoberegana bwezi kwemu kukannaako fuuti 3 ku 3 nga kikolo 3 kikolo ne wano waliwo emu wano wakati kuba bwekutte bwe buti okudda ku line fuuti 10. Yes. Kati omulimi alima eyenfuutiike ayina okuba nga akola ebintu nga 3. Ekisooka ayina okuliisa ekigimusa kumpi buli lunaku. Abantu abakola kye bayita okufukirira bakosa irrigation system bafukirira buli lunaku aba Brazil betukoppa. Abalime ennima eyo bw'oba togenda kuteekako bigimusa totawaana kuba tojja kusobola zigenda competinga bonna bubenga buwanvu obuti nga tebunyirira busongololere. Ekisooka amazzi olina okuba nga okosa irrigation oba okufukirira. Ekyokubiri olina okuteekamu ekigimusa si just ono kalimbo wammwe yekka. Ekyokusatu olina okuba nga osalira kubanga bw'otasalira obuwuka bwe butuuka mu nnimiro eyo bugikuba naddala kano ak'obuti. N'olwekyo musigale nze ku lwange abantu amagezi gemba basigale ku nnima yaffe eya bulijjo eno enfuutiike mugirekere bano abalina tekinologiya nga ne sente bagenda kuteekamu nnyingi. Naye era ne examples ze tulina faamu zinze sinaba faamu zirimye ennima eyo zogamba nti kati ziri ku mutindo gwa waggulu. Okay. Nga tugenda mu kuwumulamuka tunakwata ku kasooli n'ebijanjalo emmwanyi enfuuse emmwanyi onage nti bwe mba nsalidde emmwanyi zange nga nnimye ennima eya fuuti 10 ku 10 ekikolo nina kulekako emiti emeka? Emiti 3.
esatu bw'oba oleseeko nnyo ena buli gumu n'ogweta ne gutunda sayidi yaagwo Okay. naye byandibadde ebikolo bisatu. Yes. Kale enamba y'essimu ojja kugibaddiramu nga tuvudde mu kuwummulamuuko. Ampuliriza njagala kukujjukiza nti fe Abagazania Estates Limited baga nti basangibwa kwa Kamwesi Mall Gaza Road batunda n'okugula ettaka bayamba family zirina ebizibu ku ttaka okugeza ng'okufuna letters of administration, certificates of objection, bakola ku byapa, bakuyamba ku kuteekateeka estate yo, basenda n'okupunta surveying ettaka n'ebirala bingi nnyo babikola. Bagamba nti bakoowoola mwenna abalina ebizibu ku ttaka mugende babayambe mukyali ofiisi zaabwe. Ebifo omuli estate zaabwe kuliko Kasanyi Greater Ntebe, Kijjabijjo Gayaza Kalagi Road, Nakasajja Gayaza Kalagi Road, ne kubeerako Nakifuma Kayunga Road, gamba nga Nkokonje Lutawuli balinayo ettaka ziba Masaba Lugasa Sugu nayo yonna balinayo. Makindu yika 10 bazirinaawo, Kalagala balinawo yika 2. Bakubire ku ssimu nti ne ku nguudo endala balinayo ettaka. Essimu erina oti 751 58 77 74 oba noti 779 58 77 74. Nekujjukiza nti olina nyumba z'abapangisa, apartments, arcade mall, offices oba maduuka. Okoye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa wekwate just to let real estates wefunire ate mukwano emirembe baga nti webali okukubanjiza ssente zo osobola okufuna obwenkanya mu nteekateeka zonna n'ensimbi ozikozeseemu ebintu ebyesimba ng'ozifunye omulundi gumu. Just to let bali Najerwa Bulabiratu Road oba bakubire ku ssimu noti 759 65 33 8 oba noti 787 5 33 8 ojja kumanya ebisinga okatukomewo. 89.2 FM. Oli kumanduso. Eddakiika esigadde 10 zokka. Nkujjukiza Jena Herbals Company ekola COVID-19 ekulwa Professor Gwang ekutuusaako eddagala eppya erikoleddwa mu butonde bw'ensi. Balina eddagala ery'okukolola naddala ekifuba ekisiiwa, asthma, allergy mu bantu abakulu n'abaana abato. Balina eddagala lya ulcer, prostate asumbwa ennyo, abaami pressure, sukaali, amagumba agaluma naddala mu bakadde. Eddagala lingi nga lyakakasibwa National Drug Authority. Eddagala lino lisange mu bifo bino Nasana ku 5 okulira na Sam's Crisps nakulabye ku bitalo okulira n'akatale opposite Haji and Haji Restaurant, Nsambya kwekereza Abakatuliki Namugongo nga wakava ku Catholic Church opposite Angelina Hospital, Mutungo Kunyo opposite Mugis Hotel, Mukono ku Centenary Bank, Ntinda kumpi ne Eliana Hotel opposite Kigowa, Fort Portal Kuden Building, Kasese Road. Esimu eri noti 772 noti 3 nyamusanvu 2 noti 772 noti 3 nyamusanvu 2. Mbabazi njagala kuva ku mwanyi njagala kugita waliwo akasigadde emwanyi kuba tubadde tutaddeko essira naye nga ekikulu mu byonna biri ebintu bisatu. Ekisooka emwanyi giwe ekigimusa kuba amazzi weegali kati. Ekyokubiri takawuka k'emmwanyi eddagala libayita galiiru gubamu omuddo ofuuyire n'eri eddagala eriwenya kali akakaza empeke. Okay. Kale waliwo abangaye nti twagambye ebirime byanjawulo naye eddakiika ziweddeyo. Kakati ebisigadde ndowooza nsaba obizingire wamu. Waliwo abalina envendiirwa, waliwo kati abalimi ba kasooli, wano obusaanyi bususe mu kasooli bongi nnyo ensangi zino, waliwo ab'ebijanjaalo, ebitooke n'ebiringa ebyo. Oyinza kubizinga otya ebyo wamu tunabirambula. Abalimi bonna kyenjagala okubagamba buli mulimi kyalina okumanya nti buli kirime kyetaaga ekiriisa. Kitegeeza buli kirime oba olima nvandiirwa wetaaga ekiriisa. Pozi kyenjagala ogamba balima ebirime nga ebijanjaalo n'envendiirwa olumu okuteekamu NPK obudde buyinza okuba tebujja kubaawo naye ekigimusa ky'amazzi ky'oba oteekako essira. Ofuuyire nga wakasimbuliza oba byakamera bivuddeyo bulungi ofuuyire oddemu ofuuyire nga wayiseewo wiikisi endala 2. Abakasooli era kyekimu bw'oba osimisiza NPK oba DAP n'ebirala teekako kugimusa ky'amazzi ofuuyire n'akasaanyi ako ke bayita folame woomu bakafuuyira naddagala kyeri. Waliwo eddagala lye bayita mangi waliwo bayita Amdox ddagala waliwo ebitongole kidituusa si kyaffe n'eddagala ddungi nnyo gyensinga okumanya eritta akasaanyi. Bw'oba oyina ebitooke era amazzi mu buno obudde bw'amazzi ebitooke birina nnyo ekirwadde kye bayita nematodes. Gezaako okulaba ng'oteekamu ku ddagala eritta bino ebiwuka ebiri mu mirandira. Naye era ekigimusa kiteekeko ekigendako. Bw'oba oyina obusa ku bitooke kati teekako obusa kubanga bukola bulungi nnyo ku bitooke. Omulimi yenna alima ebyo byonna nga bitwogeddeko. Ky'olina okusinga okukola mu byonna kigimusa.
Okay. Ne bw'onookola ebintu byonna byonna ng'otaddeko ku kigimusa ettaka lyayonooneka. Okay. Olina kuteekako ekigimusa. Ebibuuzo bingi kansooke ne Yasini Luleki wa Stage agamba ntegeeza omukyalo oyo eddagala ettuufu Emityana olireeta ddi twongere ennamba y'essimu. Wano waliwo Isima Kivumbi agandi ku Gazalandi mbuuza lwaki ebicupuli bingi ng'ate biri mu ccupa zammwe. Oyo bwabuuza tugenda kubaddamu lumu. Okay. Onaga Mwamini Kasubi but my address zibulira Mityana. Kyembuuza kiki ekireeta ekikaata mu mmwanyi kuba emmwanyi ogisanga eriko ewengedde n'ewato. Nze Jovan Bukenya. Onagamba lively listening from Bweyogerere and appreciate her so much. She is the chairperson. Okay. Crop Life Uganda. Ogamba nti enkuyege zitulemesezza Kalitunsi Desire Ebuwama kamba gy'olumu kuyege zitulemesezza Kalitunsi tuzikole tutya. Okay. Abamba ajja kunkubira ku ssimu. Ngenda bawo essimu yange bajja kunkubira obudde buweddeyo. Ow'ebicupuli ssebo. Ebicupuli abalimi bennyini be batunda ebicupa ebyo ne babiguza ab'ebicupuli ne bajja ne babyoza ne bateekamu amazzi ne feeke ne bateekako ne labels. So ecupa zaffe bazijjeeyo gye tubitunda. Era tulina obuzibu bunene nnyo nnyo okontrolinga ebicupa ebyo. Ekyokubiri ekireeta ekikaata bulwadde buli bwe nakugambyeko. Fuuyira eddagala lye bayita Mastercop oba Nodox oba Victory. Tulituusa biva Nodox ava Norway, oli omulala Mastercop ava Israel. Birungi nnyo bijja kuyambako. Enkuyege agambye nti enkuyege zibalemesezza Kalitunsi. Tulina eddagala balita Galiiru. Lirimu ebirungo bibiri, olifuuyira ku Kalitunsi oba oddira oliwa Kalitunsi ng'omaze okusimba okozesa watering can mu luzungu tukita drenching. N'oyiwako oba n'ofuuyirako. Omulala mbyerabidde kuba bibadde bingi nga siwandiise. Naye ng'ekikulu mu byonna nti eddagala ettuufu tuliina kambawo essimu yange ya Airtel neya MTN kuba obudde buweddeyo. Essimu ya Airtel eri 7557 771 330 7557 771 330. MTN eri 775 8 zeze namba zange osobola okuntuukako n'onkubira essimu n'ombuuza ne nkwadvisinga nga nvudde ku mpewo. Okay. Onage nti gamba Agi tumwetaaga nnyo ng'aba CBS Process Ndikanjake. Okay. Naga nti ebimu ku bizibu ebisumbuwa abalimi mu Buddu bye bicupuli ebisusse mu ddagala mu mwoleso gwa CBS Process ogw'ebyobulimi ogunaabayo mu gw'omwenda banaabayo Masaka. Tujja kubaayo mu mwoleso gwa Powesa era nga nekiti kyembagambye Apex Board yaffe ya Crop Life tujja kubaayo okuddamu era okutraininga abantu baffe naddala abadiringa mu bintu byaffe okusobola okulwanyisa ebicupuli. Okay, badiremu ennamba z'essimu okusibule eddakiika ziweddeyo. Ennamba z'essimu ziri 775 8 4 50 775 8 4 yeya MTN. Eya Airtel eri 757 771 330 757 771 330. Kale. Enamba zombi nsobola zifuna. Oba osobola okuweereza WhatsApp weereza ku ya MTN. Amazzi gano amangi abalimi baharvesting bagakuuma basobola okutereka amazzi. Abalimi abasobola okuuma amazzi bagakuume. Naye kyemmanyi nti ekisinga mu byonna ogateekako ku budde obutuufu. Enkuba nga bw'eriwo kati mukole emikutu amazzi gasigale munaddala nga mu mmwanyi ne mu bitooke. Abatasobola bategebayo emifulejje gasigalemu nga mangi nga gajja kulwamu. Naye okusinga kyonna kyenva waggulu nga nzikaatiriza ekigimusa mukikozese okulaba bigimusa mbikozese mu bungi kubanga tokyasobola kufuna kintu kyonna nga tokozeseza bigimusa. N'ababikka babike. Ababikka bo babikira eddala. Kuliko olusuku lwe nalimu ng'oli yabikka ebisubi mpaka ku kikolo ky'ekitooke naye ng'ebitooke bitandise kusiguka nga bigwa. Bw'oba obikka tekyetaaga tobikka ppaka ewava buno obutooke obuto we buva. Kyetaaga obikka eno ebbali n'oba obikke wakati kubanga oyagala amazzi gasigalemu ate oyagala n'omuddo guleme kumera. N'olwekyo tobikka n'otusa ku kitooke n'enkuyege zijja kubirya. Komya wano wabbali
olekewo obutooko obuto obunaafulumira. Okay. Yesebo. Ampuliriza nkwebaziza webale kubeera naffe nkusibudde. Sebo webale nnyo omukisa guno abawuliriza abaffe mwebale nnyo okutuwuliriza essimu bwe mba musobola muzikube ne mupoesa tujja kubeerayo. Okay. Omukama abakuume. Ampuliriza program bwetyo bwetambudde njagala kukwebaza wena gy'osinzidde okuwuliriza emmanduso. Nze Kalule Lameka tugenda mu Kiganda Gumbya kusomulumbe lwa omugenzi taata Sali Edward taata w'Oweekitiibwa Joseph Kawuki lusulwamu olwaleero ate olunaku lw'enkya kwe kusaka omusika mu maka g'omugenzi Kiganda Gumbya mu Kiganda Gumbya tugenda mu Kiganda Kigalama Gumbya mu Kiganda gye tugenda olunaku lw'enkya kwe kusaka omusika kali nno ensonga ezo Oweekitiibwa ayongera okuzibategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abategeeza tubeere olunaku olw'enkya tumalirize ensonga za omugenzi Sali Edward byonna biggwe. Mbagaliza weekend ennungi okusinza okulungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.